Muli ku Tawira Radio, Tawira TV Johnson Sengendo. Nga nze mbabuuzaako n'okubatuusaako bifa wano mu Abu Dhabi mu United Arab Emirates. Essaawa zino wentudde wano ndi n'omukungu omukulu omu aludde wano mu UAE nga yeesimbyeewo ku kifo kya Ssentebe wa bannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi. Okubategeezaako akatono nti omwezi guno ogwokusatu nga tuyingira Idi ku lunaku lwa Idi lwennyini tugenda kubeera n'okulonda abakulembeze b'abannayuganda abatwala no mu kibuga ekya Abu Dhabi. Era essaawa zino ntudde ne yeesimbyeewo ku kifo kya Ssentebe. Muganda wange nsaba osooke obuze kubatuuliriza era obeeyanjulire. Basebo ne bannyabo abatuuliriza abatuuze ba Abu Dhabi aba United Arab Emirates n'abatuuze abali mu masaza amalala mbalamusizzaako nnyo. Amannya nze Senoga Henry yeesimbyeewo ku bwa chairman obw'ekitundu kyaffe kino Abu Dhabi ekirungi ennyo. Okay. Tutandise we tuti. Omanyi Abu Dhabi erudde ng'erina obukulembeze obubadde nga tebwalondebwa naye nga beesoolayo okulembera abantu abawangaalira mu Abu Dhabi ndala bannayuganda. Ngenda kusooka kutandika kukubuuza nga ggwe aludde mu Abu Dhabi. Abu Dhabi muno omazeemu emyaka emeka? Neyanza nnyo ssebo, neyanzeege. Ssebo ekibuuzo ekyo Abu Dhabi ngenda mu myaka 13 gye mumazeemu. Yes, obeera wezezza emyaka 13 kiba kitegeeza osobola okukulembera bannayuganda abawangaalira mu kibuga ekya Abu Dhabi. Yes, mukama wange nsobolera ddala bulungi nnyo era najja wano mu mwaka gwa 2011 agugwako. Okuva olwo tubadde tukyalimu naguno gujjwa n'olwekyo tumazeemu ebbanga ddene weewaawo era n'abalala bazze bamalamu ebbanga ddene nga ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti tubaddemu ng'ate twetegereza nga tutambula kati nga nze omu omanyi ssebo ng'era abatuuze bwe bakimanyi Abu Dhabi ono teakola etundutundu ddene nnyo ku nsi eno gye bayita United Arab Emirates. Abu Dhabi atwala ebitundu 87 ku buli 100. N'olwekyo oyinza okkikiza nti okuva eggantuutu Abu Dhabi gy'atandikira paka eboda eri ku boda mu Western waliwo kilomita nga 5. N'olwekyo nfunye omukisa okutambula Abu Dhabi yonna ne mumanya okuva wano eri mu Eastern Region mu Areini ekitundutundu kyayo eno mu Arudafula eyo mu Western Region ewasimibwa amafuta era ewali boda ya Saudi ate ne wano mu mainland we bayita mainland wetuli mu kana akazinga Abu Dhabi. Okay, kakati njagala omuntu awuliriza ku Tawira TV yandyagadde okumanya lwo ebibuuzo ebintu bazze babuuza naye omukulu yeesimbyewo ku kifo kya Ssentebe nga tubalire tumulaba nnyo mu community. Kati omuntu oyo yinza muddamu otya kiki ekibadde kikubeera kubanze ntandise okulaba omwaka ogwo guwedde naguno olabise nnyo era nga oli active nnyo mu community naye omulala yeebuuza emabegakaawo biki ebibadde bikusiba? Webale nnyo ssebo mukulu Johnson CEO wa Tawira Radio and Tawira TV. Ensonga eyo nyinza kugiddamu bweti. Ffe we twajjira wano ebbanga eryo nga tewali bannayuganda kuŋŋaana ate twabanga batono nga tewali bya mipiira ne bed space sebo tezaaliwo. Twabanga mu makampuni era nze namala Musafa mu iCard emyaka 8 n'ekitundu nga gyembeera nga tewali ebyo nti kakati tusula kazimbe gundi bigenze bijja mpola era ebintu ebyo binyinyiitedde nnyo emyaka nga 5 emabega naye tebyaliwo kati nga tewali nteekateeka yonna eyamba ate n'emirimu gye twakola gye tubadde nga tukola nga gya kampuni ng'ova mu gy'osula ogenda ku mulimu nga tewali nnyo mbeera yakwatagana nga n'abannayuganda tebalabika mukama wange tebaaliwo bangi okulaba esebo. Kakati njagala tugende ku nsonga endala biki gy'oyinza ogamba nti ebikujja onogamba kanneesimbeewo ku kifo kino? Neyanza nnyo ssebo neyanzeege ekinzigyeyo okulaba nga neesimbawo ku kifo kino tewali nnyo nsonga z'amaanyi wabula okwagala okulekawo omukululo okwagala okukulembera bannayuganda si kubafuga wabula okubakulembera mu mbeera ez'enjawulo. N'olwekyo nyinza okugamba nti okwesimbawo kwange tekuli nti nina kino kyekindeese wabula okukulembera okufuna omukisa ogwo. Kakati omuntu yenna ali eyo njagala okozesa ebigambo ebisaba akalulu era n'abantu bakoowoole ku ididde lwe tugenda okubeera nga tulonda n'obubaka obutonotono bw'oyinza okubeera ng'olinayo eri bannayuganda. Mukama wange weebale nnyo ssebo weebalire ddala ntwala omukisa guno
okuyita bannayuganda okubakoola yonna gye bali nti mujje ku ididde nga abakakiiko k'ebyokulonda bwe bateeseteese okulonda okwo kuliyo gwe idi weetuukira mujje mulonde wali ku Formal Park. N'olwekyo mbasaba akalulu mu mbeera eno esobole okubakulembera tulabike okulaba nga ekibuga kyaffe kino community ebeera ddala y'amaanyi nga bwe tulaba ez'ensi endala nga bw'olaba ziyindiya zi Bangladeshi abo bo baatuleka dda baatuuka ne kussa erifuna ettaka muno ne babazimbawo ebizimbe ne bizinesi ez'enjawulo. Kale tomanya naffe tusobola okugattako ettaffaali oba oli awo ne tukituukiriza oba abaliddawo ne bakituukiriza. Okay, kati nsaba oweeyo obubaka obw'enjawulo oba akalowoozo ak'enjawulo ate n'oluvannyuma basibule n'amannya go. Mukama wange ssebo webali nnyo webalire ddala omukisa guno. Obugambo obw'enjawulo bwenjagala okulekera bannayuganda, ekisooka njagala twongere okwewagira mu bye tukola. Buli munnayuganda alina kaakola awagirwe, era ssebo ntwala omukisa guno okugamba abatuuze bonna abali mu Abu Dhabi ne UAE yonna n'ensi yonna okuwagira omukutu guno Tawera Radio, Tawera TV. Musubscribinge, mulayikinge emirimu gy'omukulu ono emirimu tatuggyako ssente, emirimu agikola tajgyako ssente ate asaana okuwagirwa. Saagala ateekengayo vidiyo ku mitwalo 2 egiri muno bannayuganda omuntu okayiteko buyisi. Kale no tumuwagire ate ne banna abalala mikutu gimingi egy'enjawulo gyonna twewagire, abalina bizinensi twewagire naddala ezo ziri mu mateeka. Waliwo bannaffe abeesoboddeyo ne bakolera ddala bizinesi eziri mu mateeka, ne zino ezitali mu mateeka nabo tubawagire mu ngeri era esaanidde. Sigamba nti nabo tebabaawo, naye abakoze ekintu ekyo tubawagire mu mbeera eyo ssebo. Okay, osigadde ani? Nsigadde nze Senoga Henry, chairman to be Ugandan community in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Okay, tuyanziza nnyo ye mukulu Henry Senoga eyesimbye ku kifo kya Ssentebe w'Abannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi. Johnson Sengendo bwente mbasibudde mbagaliza okubeera obulungi, tubeereyo ku Formal Park ku ididde tubeere nga tulonda abakulembeze baffe, mbeere bulungi, mweraba. Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo, ebyenjigiriza, ebyobusuubuzi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV, amazima we gava.